Ankwanirizaako nnyo obutereevu ku mukutu Viki exclusive yonna gy'ogenda maaso n'okubeera nga ate osinziira okutulaba n'enkwebaza emirimu gyonna gy'otuusaako engalo ensi eyagala Bakozi. Olunaku olwaleero still ddoboozi muliwulira limenyefumuko lwa nsonga ya nnaku gye tulimu twafiiriddwa, eggwanga lyafiiriddwa, be bantu be mutulaba nabo wano mu mbeera emu oba endala. Bw'eri enkola yange video kansooke nkusabe gimpereka like gwe mukwano gwange so nga nawe atannatwengako mu butongole yakusaba subscribing. Bumaze okusubscribinga kwata mukadde kajje mu kigambo personalize okattere mu kigambo all wensinzira ne gamba turn on that notification bell. Bwe twogera ku kigambo TikTok family bano abasajja abandi emabega n'abakyala mukyala si bakyala abantu bano abandi emabega bebamu kubakwatiridde ba tiktokers baffe e Uganda. Nimbye Lawrence badde manyo wakana kale kansooke batweyanjulire seeka manya ddoboozi bampita Mark Professionals nga nze omu kuba running ne baganda bange Bamutolo and Rasta benkola nabo n'abalala bangi ngakola ne Palaso ku management ya Team Good Music ate nga TikTok ye game yaffe so tuze wano kubeera nga tuwerekerako munnaffe Asia kale ono nze nja mwanjula naye ke yeyanjule banaye bampita Ivo Official nkola bingi naye saawa zino ndooza ndi TikTok because omulama gwaleero munaye tulina TikTok munnaffe kutugezaako okuwerekera ani bamwita Asia yatuvuddeko era nga munaye tuli munaku nnyo katusabe munaye Mukama amulamuze kisa kale mwanjule ye NFB amanya nze nabatanzi Emily neita Emily 37 ku TikTok nga tuze wano mu kunyolwa tetuze lwa ssanyu biri bye tubaamu nedda bambi tunyoleddwa nnyo Asia abadde muntu mulungi abadde nga like ye muntu ow'essanyu lyokka naye munnange kibi nnyo nti atuvuddeko but byebyo byange kati labayo nno n'atunula nga atatunula weyanjulire gwe abantu kiriwo kukaaba nazze nkaaba naye nga sisobola okulaga abantu nazze nga enyiika eri ku mutima inside sobola kuyogera naye nga tusaluddwa nnyo yes Poppy one and only toteekako smile ekiddako olugalo Mpitibwa Watazan Lights ndi wano representing the BSD family BSD dance class ku TikTok nga era tuli wano tuzze kunyolerwa wamu ne family ya Asia kuba Asia twakula naye kuva mu kanisa era nga tutegeera bulungi Mukama amulamuze ekisa kale ntandise naye Ash family saawa zino eri mu bulumi eviiriddwako omwana abadde afuuse ettaala mu bbo that is kati akyali that is oba that one yes Asia obadde omanyiganya otya ne Asia zinza kulimba kuba buli wenzijukira byatukoledde ku app bingi atuwadde sound ez'okukozesa tutulendingidde ku ezo kale n'abantu abamu batutegeredde ku ezo begamba tuvudde wano omwana oyo naye nga era nze bankubidde 6 sawa 12 nga nca neebasa waaye muno nengamba ya Rabbi naye nga tuyinza kumwogerako bingi kubanga sawa zino tulina mwogerako bitinitini ate nga birungi kubanga mu Busiraamu tebatukiriza kwogera kugeya muki mufu tugamba bugambe nti inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Okay, ezimu ku sounds Asia mu maloboozi zalese azo appreciating nogamba nti nakolako mu ddoboozi bweriti alina sound gye yakutukolera abaali bamukolako interview n'agamba nti mubannamwe muve ewaawo muvugende ewammwe gamba akantu ako katunyumira nnyo era kyatusikiriza waliwo ne bamukubira nti oba yali agala TV yaako bagamba ne sowani y'ebbumbe ne sowani y'ebbumba bagamba mwana kitukubidde wala nnyo mama mumulabyeko mama gwe tuddako wali kuba abantu babadde bangi naye nga tugendagana tumulabeko tumusaasire tumukwateko ne taata
taata bonna kubanga era kyomanyi batusuubira twazzeera nga era kubanze ntuuse n'okutuuka nga waaye munno omulabye nti mulabye yeebase kyenyinza okugamba nti kumulamira embaasiya. Newuunyiza nnyo nti omanyi n'okwogera. Ka Ivo, enkolaganayo ne Asia kati omugenzi ebadde eyimiridde etya? Asia oyo ebyaddala nze ndi mu nzaalwa ya kuno nazalibwa mu Kamwokya. Yes, banzaala wano mu Kamwokya. Lawrence onajja natunyonnyola ebya security yawa n'ekyo. Banzaala wano mu Kamwokya sijja balimba era nga Asia mumanyidde ebbanga ddene bambi nga ne TikTok tenajja beno era nga beno tebinajja. Asia nga mumanyi era nga mukwano gwange nganze nti nga bwe twesisinkana awo bimanyi ebintu bine munyumya mukono mugulirayo ekindaazi nomugulirayo amazzi g'okunywa sawa ne we are raising to fame era si ngakola kyawanika video yawe yakola ne bamubuuza Ivo mujjukira nagamba ye nali mujjukira nga azinalingala ku church because twali tubeera ku church nga tuzina nga jana tuzina nabeerako awo n'agegenya olwo mwaka ki ebimaka bambi tubirekete butandika gamba te Asia twenkane naye nga bambi like mbadde mumanyidde ebbanga ddene so kinkubye wala nnyo era kindeetedde okumanya nti omanyi omuntu gw'obadde omanyi for a long time baba nga akuvuddeko bambi ofuna entiisa mu mutima era yona gye mbadde ngambe manyi mbeera nnyo bizi naye kankere bambi ntuukewo at least ndabe kitambudde kitya era nga bambi tuli mu nnaku y'amaanyi nnyo. Yes. Okusinziira ku ssentebe w'ekitundu kino of course naawe tugambye mwe kyekitundu kye wakuliramu Asia ono edda yali musanyusa nga bwe kibadde kati Asia muntu w'abantu ayinza okuyitawo n'abuuza banneiba bonna n'agenda ng'ayogera nabo almost nga buli muntu mukwano gwe oba okitegedde si baana bato si bantu bakulu nga bulimu mukwano gwe so muntu w'abantu kibola abantu bangi nnyo oyinza okugamba president yakoze atya of course ne president ayiseewoko yes exactly so kikulaga nti munnaaye Asia abadde muntu w'abantu yeah. Batugambye nti Asia newe bamutuma buto tosobola mutuma buto ng'entamu ogitadde ku sigiri mwasobola okubuuza ekyalo kiramba yes banange Asia ye kuva dda bw'atyo nga ne wabatakumanyi abuuza strange abuuza njukunju so abadde mukyala wampisa by the way era ne mugeza video ze tabwemula ne bagezako ebyokwemula nga abyewala so abadde kwegamba abadde neri sense of humor ng'omuntu ategeera gyazikola kijaba nayo obubaka eri abafamire ye bambi mama ne famire yo nayo nabambi tugezako kugamba nti mube bagumu okitegeera okufa bambi ko kute tusobola kwewala osolokera ku macanga mukama watu bakoze kibwageze naye tubere bagumu era ffe tugenda yimirira nabo nga ba tiktokers era ne tusobola kwerabira Asia byatukoledde nga ffe ba tiktokers. Sound zino ze yakolako abangi kumwe ne muzituulamu nezitambula buli wamu nga TikTok family of course mwe tulabyeko wano kitulaga nti mugi representing yes family esuubira ekyokuva ku TikTok because TikTok yali ere muwandiisi yes of course era sound ezo tesobola kuggwa waliwo kwe yakola asimaya babitooke nawe papa irasa nga bali mu nimiro ne Charles agezako batambula agezako mulaga nti ebyo bitooko na agezako kwogera oluzungu so obona bu sound tebusobola kuggwawo bukyali mu memories zaffe era tugenda sigala nga tubukola yeah. Madam anything everything waliwo oli byashiri ya mugambi kati yo gyenna tutte kiki kyotagenda kwerabira ku mugenzi Asia testagenda kwerabira ku mugenzi Asia abadde muntu nga kale si bino bintu like kale ye Asia abadde real nga ye okitegeera bino baba muteka mu kamera biki ngalaga asanyusa omuntu amukoledde ekintu esanyu alidda kuki ku mutima okitegeera mbadde nze namanyira ku TikTok era nga mulabira ku TikTok mbadde simusinkanako omuntu naye bambi kyanumya nnyo era kyankuteeko nnyo ne nga muganda wange ono era nangamba tukole ki tugende Uncle kiki kyotagenda kwerabira ku Asia nze nga Mac Pro kyensigenda kwera ku Asia bino bye tutambula ekiro ogenda okukola shows ne abaana ba TikTok baffe bano twali tuyina show era kyesigeraga mulabirako twali tuyina show ne Mutolo ne Rasta nga tugenza performinga kayabwe nga SB4 naye kwali yabalese baje ba performinge so lunaku era yali mu motoka SB4 nangamba kati Bamutolo ngeje bamazo performinga gendo nyambeko ontwalireko Asia ne Charles ku stage kati nagenda okunona Asia nkale ngo mumanyi bwa saka kala ayogera ekintu nga linga takitegeeza
nangamba ate muntu alawa ekiraga naye nga alinga yerabidde nti azze ku show kitegeeza nti Asia ebiseera bisinga abadde fisa olowooza avuddeko naye ate ng'oluusi olaba ebimu abikola ki abitegeera so moment eyo nze mujjukirako nti namulabako twaliko naye awamu so tulumiddwa nnyo nga TikTok family era neyongera okuyita ba TikTok bajje batisi bamukubeko erisi evvannyuma era bamukolera era nebaza buli mwana abadde olaba abaana bazze Yashi wali Aivaze mutolo yakedde wano Dr. Sefko wali obalaba buli mwana wa TikTok mulaba agezaako kuteekawo mbeera ya mukwano kale bwetyo bwe tusobodde okubeera nga tetukutegeeza enziika ye yakaliisizo olunaku lugenda kubeera lwa Sunday. Of course tujja kwongera obbawa ebisinga kwawo tusiibe bulungi tusinkane mu updates eziddako.